Oluvannyuma lwa Paalamenti ey'omwenda okuyisa ennongoosereza mu Financial Institutions Act ne Islamic Banking, abakwatibwako batandise kaweefube okulaba engeri ki Islamic Banking gy'eneebukalamu mu Uganda. Wano gavumenti weetegereza nga bwe yeetegese okulaba nti enteekateeka eno essibwa mu nkola okusobola okuyamba ku bannayuganda okwekulaakulanya. Mu nkola eno omuntu ssente ze yeewoze mu bbanka tazaayo magoba, era nga bbanka emuyambako okulaba nti bizinesi ye etambula bulungi, kisobozesa bbanka okufuna ssente zaayo ze yeewola nga tagiwadde magoba. Nabo gwe ne bbanka ne mugenda ne mukola omukago ogw'okukola bizinesi eyo, bw'abaawo okufiirwa si gwe wekka ofiirwa, ne bbanka efiirwa. Kyova olaba nti bbanka efuba nnyo okulaba nti actually bizinesi terema, kubanga bw'ebeera eremye naye ekola ki? Efiirwa. Obutafaananako bbanka ez'akaakati, gwe bw'oba ofiiriddwa oba tofiiriddwa bo baagala ki? Ssente zaabwe oteekwa okuzizzaayo. Eriyo si bw'eri. Babeerawo ne ba experts ne bakenneenya bulungi nnyo era ne bakunoonyerezaako ne bamanya nti Madamu Gertrude ono alabika muntu mwesigwa ali asobola okukola. Are the different instruments that are available under Islamic finance, and mindful I'm using the word Islamic finance different from Islamic banking. Akulira University ya IU Dr. Ahmad Sengendo Kaweesa ategeeza nti batandisa amasomo agakwata ku Islamic banking okusobozesa bannayuganda ne banka za kuno okuganyulwa mu nkola eya Islamic banking. Ayongeddeko nti mu kiseera kino okusomoozebwa okuliwo kwe kumanyisa bannayuganda engeri ki enkola ya Islamic banking gy'ekolamu. Master's degree mu Islamic banking and finance ne bachelor's degree wano Kampala campus, era abaagala okuzisoma applications weeziri. Tulandiroozezza nti bannayuganda bandikozesezza omukisa guno okutegeerera ddala system eno ekola etya, era emirimu gigenda kuba mingi kubanga buli commercial bank yonna eteeka okubeera ne Sharia Advisory Board. Mu batunnyonnyodde nti mu nkola eno ayeewoze ssente mu bbanka singa tafuna magoba, olwo ne bbanka eba efiiriddwa. So nga mu kiseera kye kimu singa aba afunye amagoba olwo bagabanira wamu ne bbanka. Ndi Azi Yunus Ntale ku WBS TV.